Okusindogoma kw'amataali kwefuza ekitebe ky'obusiraamu e Kampala mu Kaddenga abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council bajaganya oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugoba omusango abamu ku basiraamu gwe bawaabira Sheikh Shaban Ramadan Mubajje nga baagala emuyimirize ku ky'okubeera mufti wa Uganda. Kinajjukirwa nti abasiraamu okuli Twaibu Byansi n'abalala baddukira mu kkooti ne bawaabira Sheikh Shaban Mubajje n'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council nga bawakanya eky'okuddamu okumulonda ku bwa mufti. Netegeeza Mubajje taddamu okweyita mufti wa Uganda, taddamu okulabikako mu mikolo nga yeyita mufti, abeeramu nga musiraamu. Kyokka musala oyo omulamuzi Justin Bernard Namanya gye yafulumizza olunaku lw'eggulo nga yeesigama ku bujulizi obw'enjuyi zombi yagobye omusango guno era n'awabula abasiraamu abalina okwemulugunya okutali kumu okugonjoola ensonga zaabwe nga bayita mu makubo agasibwawo obusiraamu. Sheikh Hamidu Serwadda Regional Assistant wa Mufti n'abalala bebaza Allah nti olw'okusabulula obulimba n'abalamuzi okulaba amazima. Agamba mu kitabo ky'Ekurani nti amazima gavuddeyo, obulimba ne butundibwako, amazima bulijjo tegatundwako. Njozaweza bannakampala mwenna mutukolera emirimu nga Regional Assistant wa Mufti. Era ne neebaza abalamuzi baffe aba Uganda olw'ensala ey'amazima ne batuwa obwenkanya. Nsaba Allah abawangaaze. Basiba basiraamu bannaabwe okubeegattako basobole okutwala obusiraamu mu maaso. Ne boogera ensonga ebaluma ne batuula wamu kubanga bonna bagoberezi ba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa tunaaba tukola ekyo tetujja kuddamu kwerumaaluma. Ne tumanya nti tetukyagenda mu kkooti ziri za gavumenti wabula sharia court. Oluvannyuma abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council nga bakulembeddwa Ssaabawandiisi Hajji Abbas Mulubya banjulidde abasiraamu ebisaliddwawo kkooti n'ebyesigamiziddwako okugoba omusango guno. Omusango guno gwali gusaba kkooti erangirire nti Dr. Shaban Ramadan Mubajje takkirizibwa kwesimbawo ku bwa mufti oba era emugaane okubanga akola omulimu gw'obwa mufti. Naye mu nsala ya kkooti ey'emikolo 27 kkooti ekyo ekiganye era emusango egugobye. Kitegerekese nti kkooti eggyeeko obuvunaanyizibwa obw'okuyingira mu nsonga z'obusiraamu nga balina okugoberera emitendera egyasibwawo obusiraamu. Kkooti yeggyeeko obuvunaanyizibwa obw'okuyingira mu nsonga z'eddiini n'ensonga z'obusiraamu era neetukubiriza tuddeyo tukozese egyo emitendera gye tuyina mu busiraamu ne mu mateeka gaffe okugonjoola ensonga zaffe ng'abasiraamu. Ekyo kituufu kubanga obusiraamu bulina amateeka aga Qur'ani, bulina hadithi, ne Uganda Muslim Supreme Council erina amateeka agayo aga constitution. Ensala eno eyongedde okukakasa nti Sheikh Shaban Mubajje ye mufti wa Uganda omujjuvu era waddembe okutambuza emirimu gy'obusiraamu awatali kutaataaganyizibwa. Ensala eno ekakasizza nti Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ye mufti wa Uganda omulonde era emirimu kitambula. Era tukubiriza abaganda baffe mwenna abasiraamu abali eyo mujje tutuule wamu tusobole okumalawo ebyo byonna bitulowooza nti bireeta obutakkaanya tutambuze emirimu gy'obusiraamu nga tuli wamu. Profesa Idris Serugo Kasene n'agambye nti abasiraamu basaanye okugoberera amateeka okwewala okweswaza. Akati amateeka gatandise okunywera mu gavumenti y'obusiraamu tuwakyaliwo bantu ate kukozesa ngeri ya kyejo ya bivandulo ya bidirudiru tujja kubanga tubeera mu mateeka ge gatulamula. Disan Mutyaba yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.